Mukama mulungi era tumwebaza ate naawe njagala okwebaza olw'ensonga nti otwala obudde n'osobola okuwuliriza n'osobola okulaba n'osobola okugoberera emisomo gino twogera ku okutuukiriza ekigendererwa kya Katonda eri obulamu bwo. Ffenna ku nsi kuno buli omu ku ffe Katonda akulinako enteekateeka, akulinako ekigendererwa lwaki yakuleeta mu bulamu buno, lwaki yakuleeta ku nsi kuno ky'olina okutuukiriza. Nga bwe mbakubiriza bulijjo nti bw'obeera nga guno gwe musomo gw'osoose okubeera nga ogoberera, waliwo emirala mingi egyakuyitako, waliwo ebitundu bingi kakati tutuuse ku kitundu kya 10 nga tugenda mu maaso n'okusoma ku musomo guno okutuukiriza ekigendererwa kya Katonda eri obulamu bwo. Ku mulundi guno kye ngenda okwogerako kigamba nti ekiseera Mukama mwe yakuleetera ku nsi kuno kituukana n'okuteesa kwa Katonda era n'ekigendererwa kyakulinako. Ekiseera mwe yakuleetera ku nsi kuno ntegeeza ebbanga mwe wazaalirwa, okubanga wazaalibwa ku lunaku olwo, okubanga wazaalibwa mu wiiki eyo, mu mwezi ogwo, mu mwaka ogwo, yali ntegeka ya Mukama. Kubanga gwe bwe wali ozaalibwa eriyo abaali bakusookedde okuzaalibwa, naye Mukama teyayagala ozaalibwe wamu n'abo abaali bakusooka. Ate oluvannyuma lw'okuzaalibwa kwo era eriyo n'abalala abaazaalibwa oluvannyuma lwo, naye Mukama teyakulinza okubeera ng'ozaalibwa n'abo abalala. Mukama kye yakola yakuleetera mu kiseera ekituufu. Akati ekiseera Mukama mwe yakuleetera ku nsi kuno kituukana n'ebigendererwa bya Katonda eri obulamu bwo. Amakulu n'ebbanga ly'olina okumala ku nsi kuno lituukanira ddala n'ekigendererwa kya Katonda eri obulamu bwo. Katonda yateesa ebiro omuntu by'anaamala ku nsi, ekyo nno kitabula nnyo abantu. Era ng'abamu lwaki kibatabula? Bagamba nti kakati senga oli amaliriza ng'azze n'akutta, olwo Katonda yaba yamuteeseza nti agenda kukutta. Ebyo byonna bibuuzo biba gye tuli. Ate omuntu bw'amaliriza nga ye yejje mu bulamu buno, era Mukama yabeera yamutegekera okubeera nga yejja mu bulamu. Ebibuuzo ebyo byonna mbimanyi gye biri, naye nsooka na byawandiikibwa nga sinnaba kubeera nga nziramu ebibuuzo ebyo. Nsooka na byawandiikibwa. Yo Bayibuli eyogera ki ku kyo? Bayibuli yeetulaga nti wajja mu bulamu buno mu kiseera kyennyini Katonda kye yateesa oggiremu. Ate olw'okuba olina ekigendererwa ky'olina okutuukiriza n'ekiseera ky'olina okituukiririzaamu nakyo weekiri, Mukama yakiteesa era ekiseera ekyo kigere okusinziira ku byawandiikibwa bitulaga nti ekiseera ekyo kigere. Ngenda kusooka okusoma ekyawandiikibwa kino kiri mu kitabo kya Yobu. Yobu essula ya 14 olunyiri olw'okutaano. Era ngenda kulusoma mu nzivuunula ez'Oluganda 2 ez'enjawulo. Yobu essula 14 olunyiri olw'okutaano wagamba nti kubanga ennaku ze zaateesebwa, ategeeza ennaku z'omuntu ku nsi kuno, kubanga ennaku ze zaateesebwa, omuwendo gw'emyezi gye guli naawe. Omuwendo ogw'emyezi gy'omuntu gy'alina okumala ku nsi kuno guli ne Katonda. Era wamuteekerawo ensalo ze zaatayinza kusukkako. Waliwo ensalo, tujja kwongera okulaba ensalo ezo bwe naaba nsoma mu bikolwa by'Abatumi. Bayibuli ejja kutunnyonnyola ensalo ezoogerebwako wano. Naye kanduddemu olunyiriri olwo, Yobu 14 olw'okutaano. Kubanga ennaku ze zaateesebwa, omuwendo gw'emyezi gye guli naawe, era wamuteekerawo ensalo ze zaatayinza kusukkako. Kati kansome mu nzivuunula endala naye ey'Oluganda egamba, nsoma olunyiriri lwe lumu, kubanga ennaku omuntu z'awangaala wazisalawo dda.
wamugerekera n'omuwendo gw'emyezi gye era wamupimira n'ekiseera kyatayinza kusukkako. Eyo nzivuunula ndala ey'Oluganda, wamupimira n'ekiseera kyatayinza kusukkako. Ebyawandiiko bwe bityo bituga nti Mukama Katonda yateesa ddi lwe nnina okujja mu bulamu buno na ddi lwe nnina okuva mu bulamu buno. Katonda yabiteesa dda kubanga ennaku z'omuntu zaawangaala wazisalawo dda. Wamugerekera n'omuwendo gw'emyezi gye era wamupimira n'ekiseera kyatayinza kusukkako. Mujjukire nti bwe nali nga njogera ku Keezeekiya, Mukama Katonda yalina ekiseera kye yali yamupimira era ng'ekiseera ekyo kituukiridde. Mukama n'amugamba teekateeka ennyumba yo ogenda kufa so togenda kulama. Keezeekiya ne yeegayira Mukama n'amwongerayo emyaka 15 gye twalaba nti teyagikoleramu kalungi kubanga ekiseera kye eky'okugasizaamu ekyokutuukiriza ekigendererwa kya Mukama kyali kimaze okuyitawo. Kati yadde yayongerwa emyaka tegyakola makulu mu bwakabaka bwa Katonda oba mu kigendererwa kya Katonda. Giyinza okuba nga gye gyakola amakulu eri Keezeekiya okuba nti yasigala waali naye gyayonoona ate ebyo bye yasooka ye okubeera ng'akola eri Mukama. Tulabye nti waliwo ensalo ezoogerebwako mu lunyiri olwo Yobu 14:5 naye kaakati njagala tugende mu bikolwa by'Abatume essula ya 17 olunyiriri okuva ku 26 okutuuka ku 28. Bikolwa by'Abatume 17 okuva ku lunyiriri 26 okutuuka ku 28. Njogera ennyiriri zino mpola mpola kubanga mmanyi eriyo abagoberera n'abamu muwandiika n'okuwandiika. 26 luga nti yakola okuva ku omu buli ggwanga ly'abantu okutuulanga ku nsi enjuyi zonna, bwe yalagira n'ayawulamu ebiro n'ensalo ez'okutuula kwabwe. Katonda yakola okuva mu muntu omu naye mu muntu oyo omu n'amuggyamu buli ggwanga ly'abantu okutuulanga ku nsi zonna. Naye n'akola kino, yalagira n'ayawulamu ebiro bwe balina okubeererawo ate n'ensalo ez'okutuula kwabwe, ensalosalo mwe balina okubeera nga babeera. Bw'ayogera ku ggwanga aba ategeeza bantu kubanga teriiyo ggwanga okujjako nga lirimu abantu. Kye bayita eggwanga kitandikira ku bantu, omuntu omu n'omulala bwe bafuuka abangi ne balyoka bafuuka eggwanga. Kati kye bayita eggwanga liba n'abantu, liba n'ekifo, ettaka bwe batudde, libeera n'obukulembeze, libeera n'amateeka agalifuga buli ggwanga, naye nga lisooka kuba nti lirina abantu era bwe batabeerawo bantu tebayinza kuliyita ggwanga nga teririna bantu. Akati n'olwekyo Katonda bw'agamba nti nno yakola buli ggwanga ly'abantu aba ategeeza abantu abo ti ggwe ng'omuntu nze naawe n'omulala tulina Katonda bye yatuteeseza ebiro mwe tulina okubeererawo ate n'ensalosalo mwe tulina okubeera. Nti omu yazaalibwa gindi n'omulala n'azaalibwa egindi, n'omulala mu ggwanga gundi n'omulala mu ggwanga gundi. Byonna byonna Katonda ye yabiteesa okusinziira ku kigambo kye kino kye tusoma. Naye lwaki Katonda yakola ebyo? Olunyiriri 27 lwe lugenda okutunnyonnyola lwaki Katonda yakola ebyo. Mu Bayibuli ey'Oluganda kiyinza obutavaayo nnyo, naye abasomeza Olungereza olunyiriri 27 lutandika nti Katonda yakola ebyo abantu balyoke bamunoonye, bamulabe era basobole okwezuula. 27 luga nti banoonyenga Katonda mpozzi bawammante okumulaba newankubadde nga tali wala wa buli omu ku ffe. Katonda yayagala yateekawo ebiro mwe nnina okubeererawo mu bulamu buno, n'ateekawo n'ensalo mwe nnina okubeera, gye nnina okuzaalibwa, gye nnina okukulira, gye nnina okuweerereza.
nabino ebyogga nti nava mu ggwanga erimu ne ŋŋenda mu ggwanga eddala, ebyo byonna kuba kuteesa kwa Mukama olw'ebyo by'olina okutuukiriza. Tekitegeeza nti tosobola kugenda mu ggwanga eddala naye nga togenzeyo kutuukiriza kigendererwa kya Mukama gyebali, nga ye agenze kutuukiriza bigendererwa bibye so si bya Mukama. Naye ekyo si kyendiko, nze kati njogera kutuukiriza ebigendererwa bya Mukama. Katonda kyeyayagala abantu bamunoonye, banoonye Katonda, banoonye Katonda bamuzuule. Naye nga lwaki Katonda ayagala tumuzuule? Ayagala tumuzuule tusobole okwezuula. Bw'ozuula Katonda weezuula. Ozuula ki? Ekyo ky'oli mu Mukama, ekyo kye yakuteeseza okubeera. Bw'oba oyagala okutegeera Katonda kye yakuteeseza okubeera, olina kusooka kutegeera Katonda, olina kusooka kumumanya, olina kusooka kwewaayo gy'ali. Ate bino nja kwongera okubiyigiriza bwe tunaba tutuuse ku kuzuula ekigendererwa kya Katonda eri obulamu bwo. Okukizuula osobole okukimanya, olyoke okikola okituukirize. Nti nina kusooka kutegeera Katonda, nina kusooka kumumanya, ndyoke nzuule kikyayina gyendi oba ndyoke neezuule. Naye Katonda Bayibuli yatugambye nti ekyamuleetera okuteekawo ebiro bye tulina okubeera ku nsi kuno n'ebifo mwe tulina okubeera oba zayise ensalo ze tulina okubeeramu, yayagala abantu bamunoonye, bamuzuule, basobole okwezuula, basobole okutuukiriza byeyagala batuukirize. Olunyiriri olwa 28 lugamba nti kubanga mwoyo tuba balamu, mwoyo tuba balamu. Ey'Oluganda eyinza obutalambula nnyo bigambo bino okuvaayo, naye gwasoma mu y'Olungereza ate ofuna amakulu agasingako awo. Kubanga mwoyo tuba balamu, ekyokubiri tutambula, ekyokusatu tubeerawo. Mu ye tuba balamu, mu ye tutambula. Okutambula kwaffe nakwo kulina kubeera nga kugoberera entegeka ye, ate n'okubeerawo kwaffe nakwo kulina okubeera nga kutuukana n'entegeka gy'atulinako. N'amaliriza nti era ng'abamu ku beewammwe abayiiya bwe bagamba nti kubanga era tuli zadde lye. Katonda yatugerera ekiseera kye tulina okubeerawo, yatuleetera mu kiseera ekituufu, yatuleetera mu biro ebituufu. Kaakati mu biro ebyo ebituufu mwe nnina okukolera Katonda kye yanteerawo. Omuwandiisi wa Zabbuli annyonnyola ekintu kye kimu mu Zabbuli 39 olunyiriri olw'okuna n'olw'okutaano. Zabbuli 39 olunyiriri olw'okuna n'olw'okutaano waga nti Mukama ontegeeza enkomerero yange n'ekigera ky'ennaku zange bwe kiri, ntegeere bwe ndi omumenyefu, ntegeere bwe ndi omumenyefu. Naye ekigambo kino omumenyefu kitegeeza ntegeere bwe ndi bwe siri wa kubeerera, bwe siri wa kubeerawo ebbanga lyonna. Mukama ontegeeze enkomerero yange, si enkomerero nti ngenda kukomekereza bwe nti, naye kyategeeza ebbanga lyange lye nnina okumala n'ekigera eky'ennaku zange bwe ziri, ntegeere bwe ndi ow'akaseera, ntegeere bwe ndi omumenyefu. Olwokutaano ne luga nti laba ennaku zange wazikola ng'enta. Enta luno lwe bayita oluta, nti lulina we lutandikira era lulina we lukoma. Kati n'ennaku zaffe bwe zityo nti olina we watandika era olina w'olina okukomera mu bulamu buno. Laba ennaku zange wazikola ng'enta, n'obulamu bwange bulinga si kintu gy'oli. Mazima buli muntu bw'anywera ddala nga mukka bukka. Ey'Oluganda emwega nti omuntu ne bw'awangaala, ekigambo kino bw'anywera kiri nti omuntu ne bw'awangaala kituufu n'omala emyaka 10-12, naye era tumaliriza nga tugenze, tumaliriza nga tulinga mukka bukka. Akati ekyo kindeetera okumanya nti mu bbanga Katonda wanteereddewo kiŋŋwanidde ntuukirize, kiŋŋwanidde nkole ekyo kye nteekeddwa okubeera nga nkola mu bbanga eryo.
ngenda kwongera okusomayo Zabbuli endala. Zabbuli eno ya 89. Zabbuli 89 olunyiriri olwa 47 ne 48. Tuwogera ku wajjira mu kiseera ekituufu, Katonda yakuleetera mu kiseera ekituufu okusobola okukolera mu ekyo ky'olina okukola. Wajjira mu kiseera ekituufu. Olwa 47 luga nti ojjukire nkwegayiridde ekiseera kyange bwe kiri ekitono. Naye mu kuwandika kwa Bayibuli eriyo ebigambo bye tulina okutegeera nti omuwandiisi bwandika nti ojjukire aba tategeera nti Mukama ye yeerabira, naye ekigambo ekyo kiba kigenda gye ndi nze nnina okujjukira, nzijjukire. Agaye nti ojjukire nkwegayiridde ekiseera kyange bwe kiri ekitono. Abaana b'abantu bonna nga wabatondera ebitaliimu. Ekigambo ekyo ebitaliimu eri gye kyavvunulwa okuva mu lulimi Olwebbulaniya kiba kitegeeza obutabeerera, obutabeerawo emirembe gyonna mu bulamu buno tetuyinza kubeerera. Kale abaana b'abantu Katonda yabatondera obutabeerera. Olwa 48 omuntu aluwa aliba omulamu ataliraba kufa. Taliyo omuntu agenda okubeerawo ebbanga lyonna ataliraba kufa. Kaakati n'olwekyo tulina okubeera nga tumanya nti tuteekeddwa okukola omulimu gwa Mukama, tuteekeddwa okutuukiriza ekigendererwa kya Mukama. Mbadde nsoma olunyiriri lwa 48 luga nti omuntu aluwa aliba omulamu ataliraba kufa, alyewonya emmeeme ye mu buyinza bw'emagombe. Kibuuzo, alyewonya? Tekisoboka. Katonda yatuteerawo ebbanga eryo, naye ekikulu ky'obulamu buno kutuukiriza ekigendererwa kya Katonda eri obulamu bwo. Mukama waffe Yesu Kristo yayogera mu Yokaana essuula ey'omwenda olunyiriri olwokuna, era lwe lunyiriri lwenjagala okusembya yo, ti mu Yokaana 9 olunyiriri olwokuna Yesu yagamba nti ffe kitugwanira okukola emirimu gy'oyo eyantuma obudde nga misana, ekiro kijja omuntu mwatayinza kukolera. Byali bigambo bya Mukama waffe Yesu Kristo. Bw'ayogera nti obudde nga misana yali ategeeza ng'okyali mu biro ebyo Mukama we yakuteerawo okubeera ng'otuukiriza ekigendererwa kye, ng'otuukiriza enteekateeka gy'akulinako, ng'otuukiriza ekyo kye yateesa okuteesa kwe. Mukama alina ebbanga lye yakuteerawo. Kaakati eryo Mukama waffe Yesu Kristo bwe yali ng'alyogerako kye yayitanga obudde bwa misana, ng'abugerageranya n'ekiro nti ne bwe nandibadde eriyo emirimu ne mu bulamu buno bwa bulijjo ng'obudde buziba oba tokyasobola kubeera ng'ogikola, ng'oyinza okubeera nga wooli naye nga tokyasobola kubeera ng'ogikola kubanga nina kukikolera mu budde bwakyo. Kati Yesu n'atuyigiriza ekyo mu Yokaana 9 olwokuna nti ffe kitugwanira okukola emirimu gy'oyo eyantuma oba eyatutuma obudde nga misana, ekiro kijja omuntu mwatayinza kukolera. Waliwo ebiro bwe biyinza okutuuka nga nkyaliwo naye nga sikyasobola kubeera nga nkola ekyo kyenteekeddwa okukola, nga sikyasobola kutuukiriza ng'ebiro byampitako. Nina omuweereza wa Mukama gwe mmanyi obulungi mu ggwanga ery'e Kenya. Omuweereza wa Mukama oyo mu myaka egy'edda bwe wabeerangawo enkuŋŋaana conferences ez'abasumba ez'abaweereza, omuweereza oyo baamuyitanga nga muweereza mulungi nnyo, n'ajja n'aweereza mu nkuŋŋaana ezo. Ekiseera kyatuuka nga tebakyamuyita naye nga gyali, naye nenfuna omukisa emirundi egiwerako kugendayo e Kenya eyo okubeera nga musisinkana, nenjogera naye nga tunyumya ku biseera we yajjiranga mu Uganda n'okuweereza kwe, naye ng'ensonga yeegamba olwo abaana be yatendeka abasumba n'abaweereza batali bamu
enkuŋŋaana baasigala bazitegeka e Kenya eyo nga z'amaanyi ziyita ab'omu Uganda n'abawa bonna ne bagenda bakuŋŋaanira e Kenya eyo. Naye nga naŋŋamba nti bano boolaba ategeeza abasumba abo abaliwo batabani be mu mwoyo nti bo balowooza sikyasobola kuweereza. Bwe bategeka olukuŋŋaana ng'akati baalutegese ne babayita mmwe mwenna, nze tebampa kuweereza, bampita kuggulawo, kusaba ssaala eggulawo, nakumpita kusaba ssaala eggalawo, naye tebakyampa kuweereza. Kati nga ye muli akiwulira bubi okuba nti balinga abamunyooma nti tasobola kuweereza ate ng'aweereza mu mawanga mangi, naye ng'ekyali kiriwo kiri bwe kiti, kyali nti yaweereza mu kiseera kye era n'aweereza bulungi nnyo ffenna okusobola okumumanya. Naye kati mu myaka gy'alimu, senga omuwa ekituuti abuulire nga tomuyise kusaba ssaala yakuggalawo n'omuwa ekituuti okubuulira, ayinza okubuulira obubaka 7 mu bubaka bumu, kwega mu samoni emu n'abuuliramu ku bintu 7 oba 10, kuba kati takyasobola kukwataganya. Akyali mulamu naye takyasobola kukwataganya nga bwe yakwataganyanga ng'akyali mu biro bye. Ninayo omuweereza omu gwe mmanyi yagamba nti bw'olemwa okukola by'oteekeddwa okukola mu biro byo, otandika okutagalira mu mulembe ogutali gugwo, nga kati mulembe gw'abalala be balina okubeera nga baweereza. Kakati naye nga gwe olw'okuba obudde bwakuyitako n'ojja era ng'oyagala aweereze naye n'omaliriza nga otagaliddemu butagalizi mu mulembe ogutali gugwo. Kati ekiseera Katonda bwe yakuleetera mu bulamu buno kye kituufu, mw'olina okukolera ebyo. Katonda yakigenderera, teyali nsobi gwe okujja mu kiseera ekyo kye wajjiramu. Abazadde be bayinza n'okubeera nga tebaamanya, kubanga eriyo bwe baga nti abaana ono twamwekanga bwekanzi twali tetumusuubira, naye newankubadde abazadde baakwekanga tekyali ntaanya. Katonda yali yateesa ojjire mu biro ebyo, n'olwekyo nina okukozesa akaseera ako, ekiseera ekyo Katonda kyanteereddewo okutuukiriza ekigendererwa kye eri obulamu bwange. Osobola kukolera mu kiseera ekyo Katonda kye yakuteerawo. Mukama abeere nammwe era abakole bulungi. Amiina era amiina.